naye mpola mpola bwe twagenda tuyubula ekikuta ne tukizuula nti ate ne zino associations ennyini ezo ze twogerako zaali dino bwannannyini mu bantu abaazitandika ngera bweyogera kuuma waliwo akakundika abantu nga 8 akavaayo nti kyaffe nga bweyogera ku oba superstar nga waliwo akabinja akavaayo ekibiina kyaffe kati nga tunoonya idea esobola otugatta ffenna nga teri owned idea waliwo munaffe yagireeta ne tugigula ffenna erina kuba subregional nti bw'oyogera ekigambo Greater Masaka tewali muntu asobola ki-owninga bw'oyogera ekigambo Greater Busoga tewali muntu asobola kugamba nti Greater Busoga yange how basoga be bakuŋŋaanye the idea is nti subregion bwe zikuŋŋaana bwe tugamba Greater Masaka Musician Association kitegeeza nti gwe ne boolifa emyaka 10 Greater Masaka ekigambo kijja kusigalawo buno bu briefcase buno bwe twali tulina mu ngalo simayi owuma simaya buki nga twagala obufeezi nga tuteekewo ekintu ekinaasigala nga kya mugaso eri abaana n'abazzukulu so ne munzika nga mugenze mu federation nga formation ya subregion nga tugenda kwegatta ng'abayimbi naye nga tuyita mu subregion zaffe at a point omuyimbi ono alina waabeera alina waasula oba gy'ava oyinza okwesalawo kati Gedi Kenzo yasalawo nti nze ndi mu association ya Greater Masaka kubanga gyenzaalwa ze gyemmanyi okuva byemmanyi byenalaba mu nsi wenalaga obeera ku nsi zimanyi nti Greater Masaka gyenzaalwa waliwo omuntu omulala ng'agamba nti nze ndi weggulu kati nga bwe mutuula mu meeting emu ne mweyita nti abayimbi bakuŋŋaanye ofuna omukalamoja n'ofuna omukiga n'ofuna omuteeso n'ofuna kati bye muteesaako mu lukiiko olwo biba bigasa Uganda tebisobola kugasa muntu omu era bwe tugamba nti kati ffe ng'abayimbi aba Uganda tutudde mu lukiiko olwaleero nga mulimu abagisu mulimu abaki ekyo era President Museveni kyekyamuwaliriza okugamba nti idea bano njigula kubanga olwo tusolvinga ekintu ekiri national bwe twagendako mu State House nga tugenze mu setup eyaffe abantu basatu okuva mu subregions twali abantu tulina subregions 19 ne value chain associations nga 5 association nga 25 nga tuli abantu tujja abantu basatu buli wantu n'alaba composition n'anyumira n'okunyumirwa n'agamba abarenzoli abananga abakasese baliwa n'abuuza abagisu muliwa so that beautiful setup nga muli wamu ye yali ebula mu setup yaffe abantu bakkirize tubeereko wamu naye nga waliwo obukundi obwali butakyagala nga bwagala bufuna $5,000,000 bubeerawo bugabana ezo ziggwewo batubuulireko nti munaffe batwaye naye kati sente z'abayimbi bwe zijja zituukira ku federation be baba mune mugabanya mu subregions federation ne tutuuza AGM yekuŋŋaanya association zonna ezo ne tugamba twafunyeewo kano tukole tutya era kiba mu lukiiko olwo ffe secretariat gye ntwala nze kyetuteeka mu nkola kubanga kiba kisaliddwawo abantu abangi naye nga ssente ezo ziba zibaweereddwa nga za kukola ki kisinziira ng'era abasomesa ng'era abasawo ng'era abakibiina nabo bwe bafuna kati ssente ate era zibadde zijja sente za gavumenti zijja okuyamba abantu baazo anti luli zajjanga nga nti bannaye wafunye ku kasente ka federation nti anti oyinza okuba abayimbi b'e Masaka bacomplaininganga ebiseera ebyo kituufu naye nabo beekebere ku kiki kye balina okukola kye bakola amanyanga kyakukola kubanga omutemwa gujja nga guyise mu sako nga baga nti sente zino za sako kati gwe atali mu sako oba oyagala ozaagazaki ziba zakwewola kuzaayo anti gavumenti wekuwa for example kati sente cabinet ina sente za releases kweziri ku account yaffe I confirm abayimbi abali eyo tulinayo akasente naye akasente kado kaze nga revolving fund nga kasako era akayimbi akasente kado kajjira ddala mu association zammwe gye muli eyo
affe omulimu gwaffe kubasomesa nakubabuulira engeri gye mulina kakozesaamu kubanga twali tulowooza nti gavumenti ebasobodde otuwaayo akantu miliyoni 10, 20, 30, 100 twagala ekyeddemu tukeberako ng'ekyalo 10 zifuuse 2 naye ate ye omuyimbi ayagala ekyalo 10 zifuuke 0 nakalidde akamazeewo kati tulina sooka nga federation okuddamu tubayite tubabuli omugaso gwa sente zino kati nabo wenyini batuuka ku association level bakozesa obuvunaanyizibwa obwo okubuulira bamemba nti bane sente zino akwegenera njagala nkubuuliza singa association yo ya Greater Masaka efuna 5 million for example nemwewulako nemwekulaakulanya nemwekubiriza okuzizza enkeera omwaka guggwako ne zifuuka 6 oba 7 ne bajja obalambula nga CD wammwe CD yakula olowooza gavumenti esanyuka nebongera oba enyiga nebajjako nakusanyuka kubongera kati awe wadde problem naye oba nammwe temukoze kimala kulaba nga musensitizinga abayimbi bano ku ki kyebateekeddwa okukola anti kati awe tuli kyobanga wuli omuyimbi acomplaininga nti sente zajja naye tetunazifuna kati bwombuuza nti obadde wazifuna ozikozesa eki ekyatakuddamu nti akasente ka gavumenti munnaye naffe tulyeko so nga ate omusomesa bwakafuna omusomesa sente kubakafuna mu musako zaabwe osanga yaguze board enkeera ng'era omutwalo gwe guyingira ng'era tolinakyo tesobola musibira omutwalo gumu ng'era akanyuma lw'emyezi nga gijo akasente nakazaayo sako nefunamu amagoba amatonotono ate sente zaffe nezikula naye omuyimbi awo atayagala kukwatawo so omulimu gwaffe ng'abakulembeze kusomesa bantu kubabuulira kiki balina kukola nze nali neebuuza wakibaga nti sente za gavumenti zajja ne financial neggwako nga tebazikozesa ne bazizaayo tekiwulyanko ekintu ekyo sente ziririzingibwa zitya ate ne ziddayo sente zino baba tebaganyizibawo wabula baba balaba nti tezina impact zigenda kwonoona ate gavumenti bwebegenda kuspendinga eba ne guidelines ABCD sente zino mina zikozesa bwe muti bebola bagalidde makomera beba abantu abavudde kulambikwa ka gavumenti okwo nti twabagamba mukole bwe muti ate mwakola mu kirala so fe nga bakulembeze tulina bye tuyize ngati tubiyigidde fe tubyeyigiriza wadde twasoma obwongo si bunafu naye waliwo bye tweyigiriza nga fe tweyigiriza fe kennyini so tukwata mpola paka lwenagusa naye fe omulama gwa Uganda National Musician Federation kwongera maanyi mu ddoboozi lyaffe kuddamu kwetunamu nga bayimbi twebuuze nti wano twatuukawo tutya era tusobola tutya okuba abayimbi ab'amaanyi nga tukozesa eddoboozi lyennyini twetereddewo kubanga bino ffe twabyekolera ffe twabyereetamu kugambye tewali yaŋŋamba ngende nenyimba nenzula nga waliwo problem bwenazula nti waliwo problem nga tukisolvinga bwe ntyo nengatta ku bakulembeze abalala ginasanga abakulembeze abali very brilliant nga ba Eddie Kenzo ba Queen Shiba ba Palaso osanga mukama beyatandinsinkanyiza mu bulamu bwa bulijjo naye olwokuba twasinkana nga tulina okusolvinga ekizibu kyatugatta ate netukiyimiriramu. So otuuka otya ku wagambye oli ku secretariat eya federation otuuka otya mu gufu ogwo kubanga omuyimbi w'e Masaka kati atulaba aga nti banaye nga tubadde ne Sir Michael Kalumba wano okay fine abadde mu bukulembeze naye ate level kwe tubadde tumumanyidde nti abukulembeze bwa association zaffe wano e Masaka oba ng'omuyimbi nga ffe era abayimbi b'e Masaka kati atuuka atya mu ofiisi ennene ng'eyo. Nga sinakuddamu ngenda sobola nkunyumiza emboozi
ya omusajja gwensinga okwegomba kati mugenzi bamita yafiira ku brigadier Nobo Mayombo. Brigadier Nobo Mayombo oyo yali musajja mugenzi ddala. Kakati Nobo Mayombo oyo bwe bali ba munsiko akukyala kaiti yalwana na nnyo kuba kiraka yayingira mu 85 awo kuba yagenda mu Skongolede lawyer nga musajja oba yava Makerere either of the two. Kati watuka mu nsiko olw'obujagujagu bwe yali ADC wa Genosale je mu nsiko eyo kati batuka okuwamba Kampala. Ekyamuleta mu meeting bwe bawamba Kampala, ekyamuleta mu meeting eyo eyakuwamba Kampala yali ADC wa mukulu ne teyali ku front line ku bantu balina kubeera mu meeting eyo. Kati babuuza ekibuuzo nti ndowooza yali ndagaano yabayekera tibetuuka e Kampala tujja kuddamu ndowooza bateesa nti President Museveni atukulembe kwati yali President obudde obwo atukulembere mu buyeekera naye bwe natuuka e Kampala tujja kuddamu tuteese tulonde obukulembeze obunaatwala gavumenti. Kati President Museveni yali honest n'atula mu high command abagamba naye mulimo gwe mwankwasa ngumazi kati tulonde obukulembeze obugenda okutwala gavumenti. Kati bajjeno bonna abaluba high command batandika okwetunulako ngabona tewali alaba yeyinamu busobozi kuteesa. Kati Nobo Mayombo mu capacity ate kati yajja mu meeting kuteesa yajja kubeera mubeezi kuyamba mukama wawe kwekuwanika omukono. Kati bantu bonna beewuunya ngaga nti kati akasajja akazze okukwata ensawo y'omugagga kagenda kuteesa ku biki ne kagamba nti bajjeno bakama bange ba high command mwena mutidde okuteesa ku nsonga eno naye bwe mba mutidde obuvunaanyizibwa nze mu bumpe mbakulembere bonna ne bakatululira akasajja kaali kampi mu bumpe mbakulembere naye nze nga bekagamba mukwongezaako naye nze sirabawo kyabulabe kuleka kyamani waffe atukulembedde mu lutalo kusigala nga yatukulembera bonna ne bakuba mu ngalo. Okitegedde ani yanominating a president mu meeting eyo kibuuzo kati nkibuuza ggwe kuba bonna baasirika bonna baasirika nga chairman abanjudde nti olutalo luwedde tulonda lukiiko twala gavumenti naye omwana yayimirira yali talina nakuteesa naga nti bajjeno ba high command mulaka muna mutidde obuvunaanyizibwa bwe bamutidde mu bumpe naye sirawo obulabe kuleka chairman waffe kutukulembera mu gavumenti ndaba yatukulembere ne mu kulwana bajjeno bonna ne bakuba mu ngalo. Ekiraga nti baali bakkiriza ekiteeso likyaleese. Exactly. Naye ani yakireeta tena nakubeera mu lukiiko kale kyogezaako okutegeeza tibetu nagenda mu lukiiko lwa federation nakubulidde nga yali atwala Greater Masaka naye ate era nali sitwala Greater Masaka yokka nali ndi national coordinator wa UMA by then nali ndi national coordinator nga ntwala association ezo zonna mu coordination mu ggwanga lyonna nera bwe twali mu lukiiko olwo nga tumaze okulonda President Kenzo tumaze okulonda bukulembeze kati ekibuuzo kiri nti kyabuuzibwa nti UMA nga sindi yagitwala by then UMA nga sindi yagitwala neffe twayitibwanga regional leaders si abantu ba UMA twali regional kwa twalina region zaffe gye tuvaamu naye tulina obukulembeze bwazo kati Greater Masaka ogwo kirungi badde ogimanyi twalina obukulembeze bwaffe negambe twagenda twasaba obusazi genda kwegatta ku UMA kubanga kyekyaliwo obudde obwo so katufunye setup endala ate ekyomukisa omulungi abauma be batukubira bafiina benyini batukubira nti waliwo ekiri emutundwe mujje tukirabe so nagenda mu lukiiko lw'emutundwe ng'omukulembeze wa Greater Masaka naye ate nga national coordinator kati tumala okulonda abakulembeze ba Edi ba Shiba Palaso obukulembeze bwe twabulonda ekibuuzo kiri nti naye bannaffe abali misoso gy'ekyalo bo bakiikiridde batya ekibuuzo ekyaliwo
we mujiramu kati resolution egamba nti obukulembeze nga bwe badde mu regions busigaleyo butwale maaso otegedde obukulembeze nga bwe bubadde mu kwa Wuma yaliwo nga association ejosobola okwogerako nti obukulembeze busigalewo nga bwe bubadde mu regions kitegeeza kyekyo kunze kitegeeza nga national coordinator wa Wuma naleetwa butereevu nga national coordinator wa federation okategedde nti bwe twali mu lukiiko olwo resolution yakolebwa yeelevatinga abakulembeze ba Wuma bafuuke aba federation by default kati awo tuyingirira ne tutandika ne tudda mu meeting nga abakulembeze kati ate aba regions kati nga national coordinator nalina enkizo mu process either okwerwanako nsigale oba banzijewo batekewo yasobola okukola ki okutwala mass of vision ne kisa kya Katonda n'okulwanako kubanga byulimu kikono n'obugumiikiriza bungi Mukama yandikawo kati ate federation nekula kubanga federation eyo yalina okusobola okubeerawo balabe ani gwe bagenda secretariat etondebwawo etya waliwo process yayitibwamu nga tulina okubeerawo mu bugumiikiriza ne bakama baffe beetegereze ani asaanidde okuba omukulembeze ku secretariat by God's wish myezi gyagenda okuyitako mukaaga twalina okuyita myezi mukaaga eja okukola constitution eja mukulonda edi twamulondanga interim then atuwe structure entuufu so myezi mukaaga gye twakola naye kama nakiraba nga nali nsaanidde okubeera omukulembeze wa secretariat era gabadde maanyi ga Katonda n'okutwaliza awamu okwewaayo kubanga kirimu sleepless nights olumu tuba olina okugumira ebivumo bingi but by God's grace the national coordinator wa political side then the chief executive wa technical side obyawudde ebintu ebyo sibyawudde biri technical byosi bitegedde anti national coordinator ye aba kitegedde kyawuma kati gwatwala oli representative ow'abayimbi b'e Masaka natufuuka chief executive nalina okusobola okuleka ebimu nembikwasa oba webuuza nga nina okuleeta Ricky yali omumyuka wange ati amaleko ekisanja kyaffe kati ate nze nenfuuka national coordinator owa Uganda National Musician Federation kitegeeza nze coordinating associations 25 ezinabagambyeko ate nentwala ebyekikugu ku secretariat ontegedde era nkutegedde kati so kati Ricky yakulembera bano abeeno ku associations ziri 25 ezeyunga mu federation awo nkategedde kati so ate kati awo banaye emboozi ewanvu ye nina ebibuuzo bingi byenjagala okubuuza awo naye ndowooza tugenda kufuna episode endala sagala emboozi eni ate ewanvu ennyo nnyo naye awo tujja otandikira ku sayidi eyo bwe tudde eno ku Kyeza erukaya otubulidde ebyebbala waga nti business tokola ki toligiddamu kakati kwe kuga nti kangulewo mukutu gw'empuliziganya abantu mbateerewo radio mu kitundu bwe nava mu bbaala ate nayingira nnimiro mu covid awo kwajukira ebbala bange bagiga 2017 wayitawo bbanga ttono covid n'atukuba nga kitegeeza neyasigala mu mulimu ogwo era yaguggala by default fena netudde ku zero kitegeeza twalina okunoonya survival nze naddako mu nnimiro nawuli mulimu obutono obulala naye bwe namala nasuubiza okay tubisinsiya nali neegomba nnyo okukolako ku radio kuva mu buto bwange
nera nakolako ku radio Equator ne bangoba munaku 2 nali na character njagala okoppa ya DJ yabera nkusanyo okoba wa Capital DJ Alex oyagala kuzanyanga ye ya character najegomanga nyunga yakolanga show inga mutamivu DJ Alex how are you so character kati ngamba usaje ekitamira ne kibera mu studio kikusanyula kati wampa yaka kisa kuikweta wenatamira ate n'enfuluti ya mu studio kakati gwe wagendera ddala ng'omutamiivu noonya omwenge gwonna n'otamirira ddala ate kaisiraida abawuliza baddamu kulaba kuwulira kufuluuta olwo shokoze ya kiro bali bapa ya kiro olwokutaano eyo lwa mukaaga ozootabula ekyuma otaddeyo mike bwoti otandise karakita yo nayogera gwe kabisa ng'ogenze abali eno abaali bakuwuliriza bagamba ki namanya gayo bazukusa nga banga ati radio eno gitabudde so nendowooza nti kijja kuba I was so disappointed in myself ne malamu nyama ngamba nze wachi nkoze bino ebintu embozi yange yobulamu nnene era bono ononyezaako tugenda kujinyumya kati olwano oluvannyuma ennyo bwentuuka ku enfuna nali njaga nnyo okukola okugasa ku community yange njagala nnyo okubeera ow'omugaso eri community nga Lukaya kubanga Lukayo ninamu ebifaananyi bingi mutwe gwange yenzimbye okuva mu 2013 nga Masaka saagirondako nagamba ngende nkolere Lukaya so from 2013 nagamba kan nina okukolayo ekintu nga nzizo za community era radio yaffe eyo ebirango babikira bwereere bibuze balangira bwereere abaana nateekawo mukutu nti sente ze bakola ebitundu 7 bigase baana bakozi then asatu babize mu radio ng'okuddabiza obufudde nze ng'omuntu siyasooka kwerowoozaako so it is more of a community thing naye mpozi buli mwaka tukolayo ekivulu kyaffe embukuli ya Kyeza era netukyakalamu okukolayo eno gye mwakola guno yaliwo recently so it wasn't really a profit thing naye egenzemu ekyo kubanga abantu batuwagidde abawuliza batwagadde actually radio Kyeza weetuuka tibawulira radio ndala that is statistics zetukoze era twebaza abaddafa batuwuliriza ba radio Kyeza nti mutukoze bulungi kubanga mwaka gumu tusobodde okukola ekyenjawulo mu bulamu bwammwe n'abaana bammwe mbalabako nga basobola okukola ekyenjawulo ku radio nga bapresentinga abakola ki yes so etandise ddi tutandika last ono 2026 twatandika 2024 mu September nga 5 twagenda ku Mayengo era buli nga 5 tuweza omwaka naye kyalo ekigendererwa kyange lwaki nga 5 kuba nali much ready even before naye nze birthday yange beerawo nga 5 September so nayagala birthday yange nebe ndiba nvuddewo celebrating bwe ne radio ngekula because munsi tuli bagenyi naye bwolekawo simbi omuti ogwo buli wogulako ga nti omuti ogwo nagusimbanga lumu so omakinga date yo nti yalina omugaso mu budde obwo so nayagala nkozesa date yange ya birthday okutandikawo ekintu ekigasa abantu yes so gambi it is more of a community thing waliwo enteekateeka yonna okulaba ng'ogyongeramu amaanyi kasiko oba oluusi etuukeko wano e Masaka naye ffe tetwayagala nnyo kugaziwa nnyo kudde eno mulina radios for our thing is community twagala kuweza abantu baffe twagala nnyo ate waliwo abantu abali mu Golo abali mu Kalangala wono waawa ne Lukaye waliwo twagala nnyo okuyingira mu Kalungu omwo tugaziye community Kalungu for community is Kalungu twagala nnyo gasa Kalungu temulina kye mumisinga ku radio
Ndi abantu baffe abekalungu tebadde na radio emyaka gyonna. Omuntu musuubira okweextendingako kale tugambe ku side eri Nabusanke Lukaya amini Kayabwe. Growth yaffe yagala kugenda ate ne Kayabwe tagagendayo. Abo balina Kayabwe kale Kayabwe nsobola kuba era katukawo kati. Twagala kuyingira nnyo mu Gomba Butambala Kalungu. Ate Gomba si wala nnyato okuva. Ate kana katutukayo. Nakati amasimu agajja gatula kati tulina abatuwulirizaawo. So twagala abantu bafa ababadde batafiiriddwa bawonige ekintu kyabwe. Ten radio yaffe. Naddala abantu beerukaya. Kyobanga omulamu gundi yaffe gamba Lukaya n'okweyonda. Yes. Abeyongerayo mwe mutufunako bufungi kinefa abantu baffe beerukaya betwasika era betugamba Lukaya n'okweyongerayo. Abasinga lwaki baga nti radio ate kati tuli oba ya Dikenzo oba ya Federation ate sente zava mu Federation biki? Radio eyo kuva yatandika nga yatandika bubi ate nga na kizindaalo. Yes. Naye buli omukaba wakuwa omukisa nawe oyongeramu mu kirooto kyo. Naye nakyo si kibi okukituuma kubanga era ng'emaanyi ge tuyiseemu okubaawo nti fe nadanze tata wange nga mulamu tewali mmotoka gye navugako neba nga nze njegulidde. Nebo kyagala otya kasooka ogule emmotoka yo nga nnungi aga nti abatandi ba Kalumba abawa naye nga tamanyi namaanyi ng'oyitamu kuteekawo kintu ekyo. But kyakunyumiranga nti taata wange erinnya lye lisiganga ly'amaanyi. So nze ndi CEO wa Federation. Buli kyenkola kiba kigatta ku muyimbi kuba radio kuba ennyiba z'abayimbi bange abaguleta Masaka radio egatta kuba n'abeggwanga. So buli kiba kigatta ku mulimu gwenkola. So be it. Ku 9 katonyeze 5. Kale ndowooza nti emboozi eno tetugimazeeyo tujja kubeera nga tujongerezaako Samaiko Kalumba ono muzibu wa kufuna kubanga abeera bize naye nja musaba ssebo nja kusaba otufunireyo akadde akalala okomewo wano tunyumye ate emboozi endala esigaddeyo njala tutunuleko ne ku bulamu bwo nga actually bino ebyokubeera serious mu bulamu bwa office binjagala okunyumyako ekitono kubanga ebyo nina kubiraga bakama bange. Ensi entuufu tunagiraga bulamu bwe tuyiseemu abayigako ne bayiga. Naye ate waliwo n'okusomozebwa okubaddemu nga kungi mulimu n'okuseka n'okukaaba njagala tujje kati ate kati emboozi yo ng'omuyimbi ngireseeyo kuba bingi byenjagala okubuuzaawo okuviira ddala ku luyimba lwe wasookerako paa kati wooli emboozi y'omuyimbi owa bulijjo. omanyi nti oluyimba lwange okuyingira mu kuyimba okusookera ddala nali nnoonya akawala kaali kankyayi nebanga nti olina kayimbira kayimba. wakafuna wamala nze mundongo saanonyayo hit saanonyayo sente naye nali nno banga nti okafuna kaagala nnyo music wakakwana ne kagaana ng'olina kukayimbira kkirize nengenda nenyingira studio ekyo ne kituukirira ogenda onoonye oluyimba lwange kansuubire. Olabe nti emboozi eyo mpanvu njagala bwe tudda wano tutandike ku Michael Kalumba ku luyimba lwe olwasookera ddala tulabe challenges ze yasanga ate oba oli awo n'ebirungi bye yafunamu. Kati naawe omuyimbi ali eyo atulaba naddala gwe waguleta Masaka oba ali mu Lukaya wonna n'okwetooloola otegeere nti ekyo ky'oyitamu essaawa eyo si gwe asoose ate era oba oli awo si gwe asembye kubanga buli lukya abayimbi abapya bakola ki bajja ewalabye Bebe ku list abayimbi bangi nnyo abazze be yataddeko oba oluusi ne bataataddeko ye ng'alaba oba oli awo tebasaanidde. Kale njala kwogera katono ku Bebe ku list ereme kumalamu bantu maanyi na kuyombya bantu because nze opinion yange bagimanyiire. No eyo opinion ye nawe okole yiyo wala bakusingidde omwaka guno okitekeyo ku lugundi ye yatandika ekintu kye akikuumye naye tekikumala mu maanyi ye kyalowooza kuba nange list ye nandirowoozeza ye lwaki ali namba emu kuba ndaba talina kyakoze guno omwaka naye ye bwatyo bwalowooza naye kati era teweebuuza lwaki Samaiko Kalumba taliimu. That is his opinion. Era yakyogedde ku interview bambi
nti opinion ye kwa taweza kuteka opinion yo nga takwagala so nebo wayimbo nyonyo nenga takwagala nga mwacross ngati mbondi abantu balowooza nti list ye yakola yabo na music fine amulaganga ye bwamulabye naye ate waliwo nekiri ku ground ekituufu nti bwotugamba nti oluyimba gundi waliwo nti uli mu list oba otulimba endongo oba ogirabye mu ndaba etali nnungi. So I don't mbozi yajogera lala kwa nange nebyokuyiga bingi music naye kati kyemmanyi nti mmanyi ate waliwo ne blunders naye manyi n'omukulu asobya bebekulu mukulu waffe naye alina byatamanyi he's not an angel ate waliwo omuto kyamusinza ayinza okubanga tasinga si asinga digital streaming platforms ngabana ayinza actually ngabana basaka kids african bamusims ate nga bosi bayimbi yeta taba bebu za koloza. So music is a whole village naye buli muntu agumikirize munne kubanga enseno nene ekimala buli muntu okufuna kyayaga bewo okuwuliziganya. Very good. Twaleme kulowooza nti fine wadde obaddewo ebisinga byonna birabye mu industry nti kati olwo gwe amanyi buli kimu. True. Wabeerawo okuwuliziganya n'owulizaako oli oba oli awo kituyamba okujjako ng'olina obugambo obusembayo mu episode eno. Nsanyusa okumpa obudde ekyamazima siri muzimu gwa kunoonya nenze muntu eyereservinga olw'ekifaananyi kyenkiikirira kati nti saagala kifaananyi kya institution enamba nkisiibye ku street kifaananyi kya Uganda National Musician Federation ffe tukyambadde nti buli buyayi bwe tukola mu nsi ensi ekutunulira ng'omukulembeze so olumu tukola appointment boba twetaaza okunyumya ku mboozi actually emboozi yange eri personal nagima abantu mu interviews kubanga erimu okunyiiga okunyumya kwamanyi okunyumya naye gwe nkuguliddewo naffe katukola akaffe Masaka emanye ku biki bye tuyinza okukola ffenna Masaka emanye biki bye tutuulidde Masaka emanye nti naffe batukyawa ne tukwana ne batugoba ne tukola ki Masaka emanye nti tulina obulamu obulala obutali ku stage ensi wetamanyi ng'onyigiza n'okaaba yes so abayimbi bakama bange kubanga mwensibuko y'amaanyi gange mbagaliza omwaka 2006 ogw'essanyu mulimu ebyobufuzi mulimu okulonda buli muntu alina kyakkiririzaamu bwekyokkiririzaamu ate kireme kunyigiriza choice ya mulala keera ku majanga 15 ogenda okozese amaanyi ga ssemateeka gakuwa ogenda olonde nga ssemateeka bwakulambika obeerewo kakuume oba oddeyo ewaka nga ssemateeka bwakulambika kozesa ssemateeka oyo bw'obanga oyagala okwebuuza weebuuze ku munno omanye eki kyolina okukola mu budde obutuufu tuyite mu kino ekiseera nga tuli balamu ate tusobole okubeera ab'omugaso eri eggwanga lyaffe nga ekisanja kitandise ku lwa Katonda n'ensi yange together for the music. Amina. Kale tuyanzige naye kano tekaleke kakembadde njagala okubuuza ng'omuntu eyayagala ennyo okukola ku radio n'ofuluta n'okufuluta kucheza wali okozeeko oba okolako incidentally bukyankola studio eyo bukyankola radios sigendanga nako ku muzinda gwa radio kugisemberera abantu beeruka yato bali az'amaanyi abana bampita okumpa kunjako interview nabawaida kikanga 3 nengamba osanga sibwe buno budde obutuufu kubanga kiri kyanondole emyaka 2 bwe nakifuna nengamba kati ate buno budde bujagasa abato bange bano abalala kabajje naye bana aba bampise siza kubanga kwenkola naye bana bampise okubawa interview ng'omukulembeze nja kugenda ate osanga ne maaso tusobola okunyumya ku mbozi enkulaakulana okusinga okunyumya kubitagattako nze kanjaga nnyo okugasa abantu bange so for now kyali kigendo kyakuteerawo bantu baffe mpuliziganya ng'omuntu alina ekimubuzeeko akisobola kino okiranga omuntu afiiddwa asobola okulanga then ate ekyenkuzo ng'omuntu bwakeera ku makya nga tulina radio yaffe ekigambo ekyo no kikulu nti abeeruka naffe tulina radio yaffe
kwa kiremya abakulembeze sibanenya kubanyiza bakate tebade priority yawo nekirimu nabo okusomozebwayo mu UCC naye kali for another day radio nayo nakina mu biroto ngabagambye nibe nagenda nkula nengamba nja kukikola bwe nakikola omutima gwange ne gukakkala negamba nti kati so kuchogerako angendala yes naye nga UCC mwe yabakiriza tukyalina process gye tulina okugoba naye tutambula nabo mpola mpola yes kale byebyo bannaye muzikirize episode eno ngikomye wano nga bwe mbagambye ate era naye nga bwatugambye nti akadda ajja katuwa ate twogera ebirala bingi nnyo byensuubira nti ojja kunyumirwa ate ofunemu n'ekyokuyiga nsaba atakumira mpeera ku nkumire Ssaabasajja Kabaka awangaale.